Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza ku bassebo ne bannyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Amanya nze IBRAH Mukasa, tuli ku extra digest mugoba nsonga. Of course it's a beautiful day. Mbeera nzikakkamu era nga tuli ku lubalama lw'ennyanja. Tuli mu kifuba kiyise Kaz Beach Resort e Busaabala wano we tuli akadde kano. Of course twegatiddwako omwami amanyiddwa nga Roge gwe tuli naye akadde kano. Tugenda kwatunuulira ensonga mpitirivu nnyo. This is his second time on the show. Ajja kubanga atunyonyola ebintu bingi nnyo. So bwe tunaaviira wano at the end of the day ojja kubanga otegedde bingi nnyo ebyatuukawo. Buli twasembayo okuba naye yaddayo Bulaaya eyo n'akwasaganya ebintu bingi nnyo ne bategeka ebintu bingi nnyo ne wabaawo bingi ebyatuukawo. So olunaku olwaleero tusazeewo tumunoonyeeko tunyumyemuko naye atunyonyole here and there. So ku extra digest mugoba nsonga kwe tuli era nga omugenyi waffe ye Roge tukwanirizaako ku show. Nsaba obuuze ku batulaba muganda wange. Balamusiza mmwe abatulaba nga bw'abagambye bampita Roge oba nga gwe mumanyi nga Mr. Motivator ku page yange. Essebo olamu bugamba ki? Bulungi. Complaining. Amina. Kasitana buka COVID ne onenebaza Katonda. Amina. Yeah. Lwe twasembayo kuba nawe twali tutunuulira of course obulamu bwo, music n'ebirala bingi nnyo. Twasembayo okumanya ng'era oyina enteekateeka z'olina ka conversion gye mwali mukola. Yeah. That conversion went on well, happened. Era buli kimu kyali kyakabi. But before that, njagala tutunuulire compared to the past years, okomawo nnyo Kampala of recent kiki? Okudda kwange eka nkyagala nnyo. Era nze okubeera nti nabeerayo e Bulaaya nemba nga sidda olwokubanga nali neetegeka. Si buli omu nti ali e Bulaaya tayagala kudda waka, naye olina okola ki? Okwetegeka. Okulaba nga osobola okuddako ewaka ne weezimba. Bintu bingi nnyo bye tusobola okukola nga tukomyewo ewaka. Kasitodda omulundi ogusooka ng'oluddeyo nnyo lw'osobola okumanya nti osobola okukola ebintu bingi nnyo eka. Yeah. So olina projects z'okwasaganya? Nkwasaganya ebintu bingi wano e Kampala and I love it. Njagala nnyo okudda ewaka era kati mazeewo emyezi 3. Yeah. Wow, that's very good. Roge is a performing artist, is a motivator, Atenga is a father, is a businessman. Yes, sir. Is into events management and organizing as well. Byonna. So, gwe tulina olunaku olwaleero. Of course, abantu banyumirwa nnyo emboozi yo last time. Yes, sir. Ezimu ku comment nga abantu bakwebaza okubeera open. Weebale nnyo kubanga abantu abantuukirira nga bava wuwo bangi nnyo. Wow, that's good. Yeah, that was good. Okay. Njagala tutandike na issue ya the recent convention gye mubadde nayo Canada. The Uganda Canada convention. Thank you so much. Yes. Uganda Canada convention. Yes. Yaliwo mu Independence Week. No. Yaliwo, yes, between Independence. Thank you so much. Which is October 9th, October 10th. Yeah. Guno omwezi gwennyini gwe tuli mu 2021. Weebale nnyo. Yeah. Njagala tusooke tutunuulire kyatambula kitya? Kyatambula bulungi. Turn up yali nnungi. Yeah, but given the fact nti twafunamu abantu nga bw'okimanya bannayuganda, you know, tebagala abantu bakulaakulana, tebagala abantu bagezaako okukola ekintu ekirungi. Mu Luganda bakiyita effutwa. Effutwa? Yes, ettima. Ettima. Yeri tayagaliza. Naye still kyagenda mu maaso ndooza ne Balamu wamulaba. Ye Balamu yali ku convention eyo October 9th and 10th guno omwezi gwennyini 2021. Yeah. So convention yatambudde bulungi, abantu babadde ku boat cruise, dinner, biki byonna. Ate kyenjagala omanye nti eyo convention ezeebeerawo. Convention eyasookera ddala yali Vancouver. Yeah. Nga yagitegeka bamuyita Justice Mirembe. By the way, guy mulungi, ali supportive mu bannayuganda. That is great. Okitege akyusiza obulamu bw'abantu bangi. So eyo convention eyasooka yaliko nze Bebe Kulu ne Lady Zani abeere California. Lady C. Omuwala omulungi eyo mweru. Lady C Zani Ndowa. Kati yali supposed okubeerako
Wizo n'omugenzi radio rest in peace naye tebasobola kujja n'abalala abantu abasinga mu government tebajja. That was which year? I think it was sijjukira bulungi mwaka ya naye nga ye convention eyasookera ddala. Okay, so that means eyasookera mwagitegeka radio tanafa radio yali tanafa ne mugetinga in touch nabo buli kimu bonna naye tebasobola kola ki kutambula kujja naye bebe kulu yajja okiraba ne tukola show yaffe yali nnungi Justice Mirembe yansasulira tiketi yampisa bulungi ng'omanyi ne kwegamba given the fact yali esooka tetwafuna nnyo turn up okiraba abantu tebajja bangi but still yali esooka of course. Yeah, of course. But he had to pay me and to pay for my ticket and very happy. Okiraba ate yali very thankful for me to be there. Okiraba ng'omunnayuganda yenna ayagaliza omuntu omulala. Yeah. Era bw'ogenda ku page yange Mr. Motivate yo bw'oba osobola okuscrollinga wansi ojja kulaba eyo gundi convention gye twagendako eyasooka. Ezo convention nzize nzipostinga ku page yange eziri mu America eziri e Canada. Omuntu bw'agenda bulungi no reading about me n'osoma page yange ebintu bye nzize nkola bya bwereere. I just give Ugandans opportunities. Okiraba ng'omunnayuganda ali e Uganda talina contact y'omuntu ali ebweru oba oyina baganda bo there is that gap between the two. Tosobola family yo tesobola kuyamba kati nze kinavanvayo ne ngamba omanyi nti naliko mu situation z'abo abantu abali e Uganda let me be that person nga ngenze Bulaaya okiraba nsobola okubayamba mbatereyo travel opportunities mulimu abatamanyi process ya visa mulimu atamanyi interview egenda tambula etya mulimu atamanyi wayinza kujja invitation mulimu atamanyi nti nsobola okufuna y'essomero nenkola registration nga sasudde tuition ne bampa acceptance letter oba ne bampa I-20 nensaba visa okiraba ebintu ebyo byonna abantu babyetaaga kati nze navaayo nenkola page Mr. Motivator ngikolenga weeri yakuyamba buyambi munnayuganda nze siyamba munnayuganda ali e Uganda yekka omunnayuganda ali mu America muyamba ali e Canada muyamba atalina lawyer muyamba atalina kwegamba bintu bingi nnyo bye tusobola okuyambagana kuba bw'oba obadde mu nsi eyo olina ebintu bingi by'oyiga kati ate omuntu ayakaja abeera tabimanyi which is that mulimu abantu abamu ababeera mu ezo ensi nga munnayuganda ng'obeera naye mu nnyumba nga tasobola kugamba kintu ogenda okitegeera later ng'obudde buyise nga yali akimanyi nze simanyi lwaki abannayuganda balina ettima tebaagaliza bannange nkubulidde ekiri e Bulaaya kyo kika. Okay, katusoke tukole bwe tuti tuli ku mugoba nsonga extra digest nze IBRAH Mukasa tuli ne Roge. Mr. Motivator is based in the US. He's a performer, of course, one of the greatest performers of our generations. Era nga yakusazeewo tudde tunyumyamuko naye on several issues. Of course, kubanga olwayo tuli naye wano akade kano tukola ne Roast Coffee Academy abasangibwa ku Alwada Molau Airport Road UAE Abu Dhabi. Bano batendeka ba baristas ne bakola ka coffee ya kakabi nenajja nankumbi wano kuseera baguddewo etabi betanire era tuukawo buli kimu kitambule bulungi nnyo. Ate nga yo Sankago Shipping Company ejja kusabaliza emaali okuva China paka Mombasa in only 18 days. Sankago basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF Zone SF12 omwaliro ogwokubiri ojja okubanga obasanga buli kimu kiberenga kitambula bulungi. Omusuubuzi kubira omulanga nti weekwate abakulu bano basobole okubanga bakusabaliza emaali etambule bulungi nnyo. Gwe tuli naye this is the second time on the show era nga abantu bazze bamufollowinga nnyo baagala nnyo emboozi ye. Tukomyewo nate akiriyalinge air on what happened, what transpired ku convention gye baakabeera nayo Uganda Canada convention eyaliwo between 9th and 10th of October. That is the independence season tuba celebrating ameefuga geggwanga Uganda. Jukira guno mwaka tuli mu myaka 59 since independence. Roger, njagala tutunuulire eno convention gye mwakamala a few days back or a few weeks back ya kumeka ya Burundi gwa kumeka gwakuna ya Burundi gwakuna. Yes. You have attended how many? I have attended I think like three
3 of them. Newe natuse ekiseera nenyimirizaamu kubanga already ndi mu nsi ezo nina okubanga nkola kale sijja kugamba nti mbi convention nungi convention zibeerako business meetings mulimu okwemiitinga n'abantu bw'obadde tomanyi ate njagala kikiryalinga kino abantu bonna bakimanyi abali eyo zino convention whoever organizes the convention he's not targeting overseas okitegera kyengamba teba targetinga munna Uganda nti tukoze convention twagala kujja mu bana Uganda sente tuzibalyeko no ezo convention bazikola nga abantu abali mu different states bajje begatte okiraba ba inviting abantu abava mu government ba inviting aba ambassador ba inviting abantu bangi nnyo ababeera ku convention all stakeholders yes so njagala kimakinga kiriya omuntu yena alowooza nti omuntu bw'aba postinze convention atagetinga kulya sente mu na Uganda oba sasule registration bamulyeko sente ze bino ebintu by'ogende Bulaaya IBRAH byakugezesa teri akwashuwalinga kuwa visa egenda mu America tekiba na shiwadiru tekiriyo teri akwashuwalinga nti nja kutwala Canada kino njala kimakinga kiriya ku bantu ababeera ku page yange nze sigaba visa wow that is very good make sigaba visa nti makinga kiriya kujjako nyina amagezi agasobola okufunyisa ki visa naye go tozigaba sizigaba nti makinze kiriya ate sikwata sente za muntu nti mujjako sente nti ngenda kuwa visa I don't do that kuba ebintu byange mbikola bibeera kiriya singa ndi wakulya sente mu bintu bya visa nandibadde sipostinga conference yonna nga yabwerere nandibadde njikwata neŋŋamba gwe bwe nkufunira conference ojja kumpa sente naye mbipostinga ku page yange nga byabwerere buli asobola okyekolera agendeko jakolinki communicating ne organizers wefunira invitation genda n'amasomero nga postinga so nze ndiwo okupostinga opportunities siri page yange si business nti bw'onojja n'ogikuba amagi ejja kugwa oba nja kusigala nga sifuna sente nze nkola ate ndi contented ne sente zenkola ndi bulungi nnyo than okujja neŋŋamba nti omanyi kuno kwengenda okujjako sente Roge, njagala tutunuulire convention eno esembyeyo mwali gyesalinze success it went on very well everything was very okay mbadde nkujira bulungi awo wooli wennyini mu April 2021 ngamba guno omwaka gwe tulimu kubanga waliwo abali ku page yange bagamba nti eyo video y'omukyala gye yakola yafuluma last year it is this year kati actually video mbadde tutogere action nyonyola video eyo scenario eyo omuntu okuva inaga nti muli bafere muli bayaye mugenda kubba abantu nveri nzomanyi twali Canada yali ekyali mu lockdown okitegeera naye nga basuubiza bagenda ku easing up already bana abantu balina license abakola convention ezo of course they have to dig bamanye wano bwe tunateekawo ekintu kinaakola banabeera bamaze oku easing up lockdown enebeera evuddewo so ffe tubikola already tuba tubimanyi nga gwali mu nyumba ali mu lockdown nga tomanyi because abantu bajja mubeera ne prior knowledge yes abantu bajja kubeera nga bali sad oba nga bali mu lockdown mpaka tulina okutegekawo abantu ekinaabasanyusa so eno convention iza abantu benkolengana nabo mu convention eno mikwano gyange nkubulidde asooka ye Justice Mirembe abeera Canada omusajja mulungi muna Uganda so aba abantu nze nteesa nabo mba promotingira ekintu kyabwe kubanga bali nice to me ku convention yabwe yasooka so convention yabwe nze nji promotinga tebampa sente na 10 in fact singa bali bampa sente kweyo damage omukazi gye yajakola nandigambye nti kale nti it's okay but I wasn't paid okiraba kuba nakikolera bwerere so these people told me Roger linda okupostinga eno flyer bagimpeereza tusooke tubeere sure oba bajja kuba abantu nga bavudde mu lockdown oba bagenda ku easing up fe buli step by step twali tugimanyi naye tetujja kujja wali twogera ebyama nti tuli mukola bwe tutyo bwe twogera ne state tumugamba so flow of information olumwe okipinga obisirikira yes so kati contract nziyina muno eziraga nti hotel yali already booked eziraga nti convention ekiriziddwa kasita banajjawo lockdown ejja kubeerawo so already tumanyi okutuusa we baŋŋambira nti postinga ki fly eyo nenji postinga nga ntegedde nti ki convention ejja kubeerayo twali mu April convention ya October myezi emeka egyo
okuva mu April mu October miezi emeka gyali gisigaddeyo miezi 5 roughly 5 that is a long time tosobola kuva eri n'ogamba convention y'omuntu mbu teriyo tuli mu total lockdown mu mwezi ogwokuna event ya mu October kyali kikyamu nnyo kwegamba omanyi yafiira mu firimu ye kati oyo mukyala bwe yalaba nga ngenze ku page ono omuntu yaŋŋamba making sure abantu bogamba convention gyokola ki gyopromotinga gibulire bulungi abantu bagitegere kubanga tulinayo events endala mu Canada baleme kusasula ekintu gwe kyotalanga kyotasasuliddwako kitegeera so ne baŋŋamba promoting a convention yo abantu bagambe mu kifo kye balina okugenda basasulemu ssente n'omuntu gwe balina okulaba abayambeko ku registration okitegeera so nenzija ne mbagamba nti muntu bwati ne bwati ali Kampala ku Post Bank ne namba y'essimu yeno nabe postinga nze ndi fully American citizen okitegeera amateeka gange ngamanyi manyi ekiyinza okunteeka mu buzibu manyi ne kitayinza kunteeka mu buzibu nze given the fact okulaba nti na holding a passport y'omu America nyina ekitiibwa kyeneewa nina abantu wesisukka kukola kibi manya byenkola nekyempostinga kubanga manyi bajja kunsuwinga bwenkola ekibi if it backfires kidda gyendi nange nsobola okusuwinga omuntu nga postinze falls about me okitegeera so na postinga ne mbagamba abantu mugende musasule ku Post Bank namba y'essimu yeeno bikibi twali mu Apple kati nali awo nga mazi ekyo kye kyavaako omutawaana natula wansi n'enkirowooza nti lwaki omuntu ono afuddeyo nankola ekintu bwe kiti kyekivuddeko abo abantu balayika bali mu connection nabo balina event yaabwe gye bapromotinga nga bomanyi embwa mu bannayuganda kati ne bagamba ono omusajja ng'atuliko nnyo naffe tulina ekyaffe kye tuggusa akiremesezza agamba abantu lwaki basasula wano bagira era omukazi yabyogera mu vidiyo ye mbw agamba abantu musasule wano ne wano bw'oba tolina credit card of course abantu abamu mu Uganda tebalina credit card how will they register nga tebalina credit card that's where I come in from ne mbagamba mumanyi nti nze bw'oba tolina credit card jangu nja kuyamba I'll use my credit card to register you of course ng'omuntu ali ready okuyamba sebo mulimu abantu abanoonya just invitation okwapplyinga visa nga tebaziraba so if you get that invitation ejja kuyambako okwongerezako byoyongereza ofune visa it is a big opportunity for anybody of course convention zikyusiza obulamu bw'abantu bangi abagendedde ku ebyo ebintu plus their families yes naye nze muntu atuula ku peji yange nenkubuulira nti nze nafuna bwenti visa natambula bwenti ensi ntambuddeko bweti process eri bweti ne bweti nze am a free person kubanga ndi free okwogera kyenjagala okitegeera agamateeka tugenda mu America nti you have to express your feelings freedom of expression okiraba bw'oba ofuna akatabo ebyo ebintu byonna obisoma okitegeera amateeka gonna ogasoma so kati omukyala ajja akola ki akola video ono omuntu ye yasooka n'agimpeereza n'angamba Roge nina video gye ndabye naye kirabika omukazi ayogera ku ggwe ayogedde kino na kino na kino sabeera so shocked n'angamba nti video girabe naye sooka okulinga down don't react nenkyuka nendaba video naye omukazi ali mu kibulawuzi kyaye era ayambadde ebigalubindi ndoza yamala omanyi bino ebintu bye tukola nga twabikola mu buto bw'obikola mu bukulu bikuyisa bubi nnyo mu psychology bakiyita fixation ng'omuntu tewasinga stage okuza otuuseeyo oyagala oginone stage yali ya myaka 14 ogikima mu kifo kyeyazanyisaako video game azanyiseeko buno butooyi nti abeere ku butooyi obwo abuzanyisa amanye nti kino ekintu kikola bwe kiti ffe tubeera ku kamera zino ku live ku Facebook we talk sense I talk sense on my page sigenda ku page yange kweraga wakiraba you don't attack personality no I don't do that ate sigenda ku page ya muntu nti IBRAH kange n'enkime kyayogedde kikyamu kubanga I have to take my time ng'omu America yena bw'aba alumba awantu amala kutakinga time ye akola plan y'ekifo n'amanya akulumbira eno akulumbira n'eno okitegeera so tetumala gabuukira abantu so ye yambuukira kati gaye ampereza video njiraba omukazi ali mu kwogera nti omukazi oyo yankontaktinga oye mwenyine yali mu video ku WhatsApp yange namujjukira
Nasooka nenkyankalana nga simutegeera bulungi ne mujjukira nga naye mu video yagamba nti namu contact nze ne mubuuza nti convention ebeerayo ddi, what are the requirements. Kati nze nga bwe nziramu abantu bulijjo ne mubulya requirements, in fact nali mu kuvuga na motoka ne mugamba nti samuweereza ye yaweereza voice note njiina namuweereza requirements nenkomaawo nangamba noted n'agenda olwaddako yakola video nze nategeera ayina waava tali yekka. Those are the people abatuula ne baholding a conversation about somebody. Wagenda oli bwero okola lwaki odda ku munnayuganda munno omufuule topic ku live yo ekitayamba munnayuganda. Bw'oba ovuddeyo okuyamba omunnayuganda nti nzize kuyamba tebakufera then baako opportunities zobawa postinga ku page yo batereyo opportunities obagambe nafunyeyo ekisomero nafunyeyo conference nga bwe mbikola ku page yange abangoberera bakimanyi kubanga oba olaba nti oli alimba kati gwe batereeze nereka kubeera nga postinga falls hatred yekaga postinga wakitegeera nze what I do I take action wakiraba siddamu ebyo byakusojja abantu nze bantu bangi be baŋŋambye nti munnange banfera ono yanzijjako sente nga mbamanyi ku social media but yes I don't hold my phone okuba attacking because I don't know the whole story. Ofunyeko side emu abantu bano abasinga bannayuganda ebintu bya visa tebabitegeera. Bwakwata sente naziteeka mu kintu ne bazirya agamba bamubbye okiraba naye nga tomanyi process yatambudde etya n'abamu asaba visa ne bagimumma n'agamba bamubbye naye kati singa abantu baagala okusuwinga singa tebasuwinga zi embassy okimanyi nti embassy otwalayo visa fee ne bamukuba nodda nosasula omulala naye nga tebakuwadde n'otuukayo ne bakuwa ekipapula talina kyakugambye nagamba titukumye natakuwa nsonga takuwuliriza nakuwuliriza bwe baba bakuwa visa oli akuwa visa n'ebipapula byo nga tabirabyemu kyogamba olwo olunaku luba lumukeeredde bulungi tubimanyi tubiraba kati lwaki tebasuwinga embassy zitwala sente z'abantu teri muntu ategeka kivulu mu America nga tasasudde license nga tasasudde wagenda kikolera hotel kwegamba ebintu byonna babisasula okiraba naye kati gwe omuntu owa bulijjo just tolina kyoli nti omaze emyaka 21 e Bulaaya n'olwataakinga ekintu ky'omuntu. Roge, njagala tutunulira omukyalo ono eyakola video because I got the video, I saw the video. A certain group of people bampereza video eyo then wabaawo aŋŋamba ngipostinge but I didn't post the video. Thank you so much. Ate nga sigwe weka ne Kakensa yagaana. I respect Kakensa. Henry Ndugwa Kakensa bannange omusajja alina amagezi ye muntu ali ku Bulaayo okwo gwotayinza kuleetera any nonsense n'omugamba mpostingira ngenda kuwa. Of course it takes time. I respect that guy. Kakensa, big up. So next posting a video nenjagala nfune the other side of the story. So olwaleero luno sa posting a video but nawulira omukazi ebigambo bye. Why do you think abantu bano bavaayo ne bakwata kinga ngagwe because ono mukyala tali yekka. It is a team one. Kyakubiri kucho lwaki bali banafuya convention yammwe eya Uganda Canada convention. Nga bwe nkugambye business. Ate nze bakuba mukube nze linnya lyange tebalina kwatakinga nze. Ne lwakuba nze nagira mu kifaananyi. Bakuba messenger. Kati omanye ekyasinga okubeera fale nti nze gwe yali akuba amagi ndi bulungi yali ayonoona kivulu kyoli kyekyasinga okunnuma nze mbaddeko mu entertainment mbaddeko ku mawulire agankubamu ebintu ebitali bituufu ezo zi red paper nze nasooka mu red paper front page nze ne bebe kulu wano mu Uganda ffe twasooka mu red paper naye ng'omuntu nga bagamba Roge yafulumye n'abakazi aba kuva mu Anjenwa naye nga si kituufu. Era mbiseera ebyo na datinganga omukazi gwe na datinganga yalinga mugumu nnyo kuba yangamba nga bino biki byabeera bakwogerako bituufu okunnyonnyola omuntu si kyangu wakiraba already bali bamaze okukuba ekyabo oli bakikubye era nze nafunako n'omugagga nangamba why we don't we sue these people oli nangamba nti erimu abakulu mu gavumenti tolina wogenda gisuwinga ogisobola red paper. So you gave up. Nabakwata nako amataayi buvubuka bubiri nabukwata mu kirabu siriki nembukwata bwenti nga bayitiriza nabakwata bwenti babiri mbakube ojukira ebiseera Juma Saiko yasalirako nati dread enviri rasto yo photograph
Nati Dread mukwano gwange era fena twali mu group eyo Red Banton simanyi bebe kurubani ne bagamba Alice Roge bamusalira ku gundi ku anje no abweru lwakubanga twali kankubuleko story eyo katono twali mbalala waliyo rale Juma Saiko nawani Nati Dread sente namugamba nkuba bine bifananyi tulina mikwano gyaffe naye biri private naye nga bw'okimanyi mu abamawulire mwagala tunda I know Chali wange ye nadde eri nakola ki n'abiteeka mu mawulire n'ateekako emboozi jukira Juma Saiko alina family musajja mukulu it doesn't matter byonna byakola olinawo ka respect komulekerako ate musirikale omusirikale bw'omutangula bwoti abatakumaze era bwena meeting nga Saiko nambuza where can we find this boy nali naye twali aba where can we find Nati Dread ne mugamba afande kakana yanyiga ng'omusirikale nenda okulaba kakaka tugende ku Ugandans ne mugamba afande yo talinze nasooka kutya in fact nalabula Nati Dread namukubira esimu ne mugamba tujja nga bw'omanyi naawe omuntu w'abaana omuntu amunene talina kyajja kukola naye nga gwamugamba namugamba Nati Dread ne tuyingira gavana musajja yali anyiize Saiko ye muntu anyiga musajja mulungi bayinza omwogerako ebi naye ye musajja omulungi ayamba akola ebintu ebirungi nga yengo omuntu ng'omuzadde naye bw'aba anyiize ng'omusirikale nomanya nti aba anyiize okitegeera yatabuka ne tuyingira gavana ne tusimba layini n'agamba buli bouncer ne batugamba gyali waggulu twamugjayo maje okiraba lugambo kukola bintu nga teweetegese nono omuntu ayankola video nsobola omusuwinga kubanga nina contract nina kyonna ekiraga nti convention yaliyo yabaddeyo ne omuntu ne lwagenda ku website ya convention www.ugandaconvention.com UgandaCanadaConvention.com oba omuntu agende ku website yange motivatortimes.com www.motivatortimes.com oba jangu ku page yange Mr Motivator stress free ojja kulaba nti convention ebaddeyo genda osome n'endala eziriyo emabega zembadde postinga okiraba kintu kibi nnyo kye yakola era nasoma comments abantu abandifendinga ku page yange bamanyi okuvedda nga bamusabula eri ku page ye nga bamudiza omuli nga alwanyi agamba nti yalwanirira bakadama naye nga bali mu kumusabula tufunye omuntu agenda tuyamba ate kati goze tuwalampa tuli baana ba ebigambo ebyo bakozesa okiraba yakola bubi nnyo sirinya lyange nze erinnya nalikola dda sirietaga nti oli building abamanyi bamanyi nti bwentyo bwe behavinga omanyi omuntu okuva gyavudde bamumanya nti ono omuntu bwatyo bwazeyeekola biki bwatyo bwe yeeyisa sisobola kuva mu Uganda nga mbadde ku street mbonabona nengenda mu America nemba omutuuze nenfuna omulimo nina daily income netandika okulowooza okudda ku page yange nfune $300 oba 250 registration nti nziba mu Uganda. I make money more than that. That is why njagaliza omuna Uganda abeere bulungi mbikola ebya travel opportunities omuna Uganda akoleki abeere bulungi okimanyi there are most of people abali ene Uganda nga bacomplaining ba family baabwe simanyi family members ba sisters bagenda tetulina namba zaabwe tebasobola tuyamba somewhere somehow nja kudda kusaidia abantu abali Bulaya nti bakola nnyo they are busy. Tolowooza nti Muganda bwe baba yavaano yafuna visa yafuna chance n'agifuna n'agenda nti gwasobola okuleeta most people batuuze nga yafuna passport ey'ebweru nga maybe eyo application gye yasooka okugoberako ebintu bye teyateekamu family members yagamba ali bwomu ng'ate tasobola bikyusa eno mu maaso biba tebikyuka tosobola bw'obiteekamu bajja kudiginga nnyo bajja kunoonyerezaako wali tewabateekamu kati olimba era bw'oba oleeta waliyo eyo gundi waliyo form eyo ereeterako ba family members naye nga bayinza okutekinga like 10 years okumu accepting omuleeta so oli bw'alaba 10 years ng'agamba kankite kati gwe bw'obeera nga oli Uganda olowooza nti tayagala kunnyamba okiraba tayagala kuntwala yagenda Bulaaya ali bulungi my friend living cost ye Bulaaya eri so high okimanyi nti omuntu akuleeta nga wakajja oliko akatambala kuva Uganda nga oyingidde mu nju akusuza n'olaba sente zasasula rent nezikutiisa gwe n'ogamba bannange omuntu gasasula sente nyingi bw'okwata $1,500 n'ozikyusa mu sente z'e Uganda byamwawo n'ogamba
omuntu asasula sente ezo zonna milioni 5 omwezi atogenda okwekyusa nga guweddeko. So abantu bayita mu bintu bingi e Bulaaya. Nze simanyi lwaki nti buli muntu alinnye ennyonyi n'ayingira bw'ati va ku Dubai. Omuntu ayingira e Bulaaya, Canada, America, London akyukirawo ku sport. Kyeki bakyusa Simanyi oba eri waliyo emizimu oba waliyo ki, akyukirawo lava ebula, omukwano teguliwo, tebeewagira, tebeesapootinga, okola ka bizinesi ne bakakuba amagi tebakuwagira. Muganda wange naye nga babeera wano bantu balungi, babeera wano bantu balungi, naye olulinnya ennyonyi bwe bati. Kankubuulire ebyo biva wano, babireeta kuva ku mizigo ne babiyingiza eri. Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tukola ne Dynafarm batunda products ezakabi okuli food supplements, okuli fertilizers, immune boosters ezakabi basangibwa Kololo, bekwate buli kimu kitambule bulungi. Omukyala n'omwami kubira omulanga nti wekwate products za Dynafarm obeere bulungi, okubeera nga olabika bulungi ate nga n'omubiri guli clear. Ate nga Almeredian Ventures Limited bajja kutwala kuba kyeyo ekata from Uganda to Kata, era nga nkugamba nti bali certified, balina license ya Ministry ya Gender, Labour and Social Development ebakkiriza okusosinga labor from Uganda to Kata. Basangibwa Ntindaawo nga wakava ku hardware wali ojja okubanga basanga tuli ne Roge. Si musanyufu olw'embeera y'abantu gye bakozesa mu social media n'engeri abantu gye bapuulinga abali already mu kwambuka okunoonya survival ne babajjayo babazze wansi gye baava kwemulugunya kwe. Roge, njagala tutunuulire, did you find out the exact people abali bapowering omukyala yakola video nge baatakinga? Nkugambye ng'omu America we take time, we revise something, ne tumanya nti kino ekintu kivudde wano, kivudde ku cause eno, kiri kyekireese. Nze namanya bulungi oyo kwe yaviira okukola video. Okiraba? Kubanga by the way talina makulu, tanyamba, talina kyali, tayamba Munnayuganda, talina kyagattako, okujjako okumenya bye bazimbye. Nze namulaba ng'omuntu alina hatred. Ate somewhere else nja mumusaasira, bamusuula mu ki? Mu katego. Yalumba abantu abamanyiridde kamera. Bamukozesa in actual sense, ne bamukozesa ensobi. Kubanga njagala nkugambe ne mu community gyalimu Alberta si basanyufu. Bonna bantuukirira abantu abasinga abali eyo. Awangalira Alberta? Okay. Ng'oyagala abantu bajjayo obuziina abo, baako gw'olumba ne bw'obadde otinkula wano bajja kuweereza information yani oyo gw'otinkudde. Okiraba? Kati bonna bampeereza information. Bonna bayina eyo. Ne bangamba oyo mukyala tumumanyi, akola bwati ne bwati. Nze saagala mulumba. Ndi muntu mukulu, nyina ebyokukola, ndi busy. Ate nyina n'okuyamba abantu abagala bayamba. So omuntu andiscouraginga kyantabula kyamalako ebbanga ddene nnyo, era we nagira Uganda I was sick about it. Omuntu okujja n'ampayiriza yandikubye convention, kubanga community ya convention nene. Okiraba? Nabo bajja mukwatako ku lwabwe kuba tebagenda kireka. Alina ne beya mentioninga mu video, nabo tebajja muleka. Okiraba? Naye ng'omuntu omugezi yandivuddeyo ne yeetonda n'agamba nti munsonyiwe okujja. Nze sagala apology yetondere convention, yetondere business y'abandi gye yali akuba, yetondere business y'abandi nze erinnya lyange liryoke. Toyinza kulita wentuuse, kubanga I'm not looking for anything kuva mu bantu, kujjako nyina kuddiza ki bantu mbayambe. Okiraba? Nze n'Omunnayuganda ali e Bulaaya muyamba. Nze n'Omunnayuganda atuuse ku airport nankubira essimu nti naakatuka, kubanga embeera ngimanyi. Bw'oba wakalinnya mu America nene, oyinza n'obutamanya wali taxi, oyinza n'obutamanya wali baasi ne train. Bw'oba wakatuuka n'onkubira kuba kati nze ndi mutaka, tekijja kunsala okuvuga w'emmotoka yange nekukima ku airport nenkuteekaawo nenkuwe kuba mu future ningamba weeyongereyo, and that's what I do. Ekyo nkibulira nnyo Abannayuganda. Nkugambye oyinza n'okutuuka looyo omulungi gwowa ssente zitali nnyingi n'akubula. Oyinza n'okubeera e Bulaaya nga tolina mpapula, onoonya way out nekubula. Naye kati ffe bwe tuba gye tuli totutira mannya, toyonoonera abantu balala. Nze nja kufunira way out, nja kubulira empapula bazikola bwe bati. Okumanya Abannayuganda nti balina omutima omubi. Tayinza nakubulira nti sirina mpapula kubanga akutya.
oyinza obyasanguza goloza bameka abateeka banaabwe mu buzibu golowooza bwe bakukwatira ku airport nti olina mpapula olowooza muzungu yakutegedde Munnayuganda yakulabye naye kiva ku ki akulabiranga eri n'agamba that one is a Ugandan akola nabo bakulyewo simanyi kwe kiva balina ettima twalinayo akafo ke bakolako restaurant eyo mu state gyemberamu oli yakola ensobi n'akayita Lito Kampala obeera okasi n'amannya gano nago gamatalinga ngimanyi Lito Kampala gundi yagwa gundi yabeerangawo nnyawo Jojo Okudi yagwa abantu basooka ne bajeyuna ne bajja ne Bannayuganda ne bajja ne bajeyuna ne bacakala oluvannyuma ne bapuling over ogenda balaba nga bawagira bana Kenya nga bawagira ba Nigeria nga banayigira ba Nigeria those people support each other ba Nigeria ba Ethiopia osanga waliwo street singezo zijjudde ba Ethiopia abantu abakunganira abantu nga bava mu ggwanga lyerimu ababeera beyagala okiraba kasita osanga nga abantu wajjudde abantu nga baggwanga lyerimu babeera beyagala balina connection naye Munnayuganda tosobola mulaba oyinza otegeka ekivulu ne weebuuza kino ekivulu nte nze waliwo artist yategeka wajja abantu baweranga mukaaga bokka kyokka nga Bannayuganda mwebali wajja promota yadduka bawa nsonga ki obutabawagira baabwe mitima mibi kakati Omunnayuganda ajja kuwagira music ngasobola mukubira ku bakinda sound buzz sound biki mu nyumba bikuba omwanyi omwenge gweyebake enaku yabajjula dda mbwagenda kuwesa $2 tasobola awuliriza mu music wo okole wali restaurant mbofumba matooke okola chapati agamba wa njagenda nkwata amatooke nsulemu omunnyo ngalye gano agaba sipana omanyi ba Spanish nabo balina amatooke tegalinga gaffe naye nga at least ali ago alimo kusupportinga ekintu kino ekya okubanga tetwewagira bulungi nnyo nga Bannayuganda emitala w'amayanja wakisangawo naawe bakitandise ku mulembe guno ng'oli eyo nedda omuntu yeerabira nti position gyalimu waaliwo yaliwo naye yaliwo yagenda naye alina gwe yasangawo gwe buliwo ne wano we tutudde waliwo abaaliwo naye tebakyaliwo kati that's where you have to support and be a teamwork because bino ebintu byansi bino bimuli tetulina kubeera nga twerya just you know oli ku munno biki eyo position gy'oli muto gyagibeeramu ojja kumuvinga waddewo omulala that is why you have to support nze Roge ndi mu America nkoze Mr. Motivator kuyamba abantu mbawo opportunities kubanga nkimanyi nti kisoboka bwe mba siriimu omwo mulimu omulala asobola ki okukikola that's why I do it nze information gyengaba ku page nandigambye nti by the way mulimu abasasuza consultation omugayi yaŋŋamba Roge bino ebintu by'oŋŋambye waliwo asaba ssente bweziti abamu bali Bulaaya bangi nnyo ne Kampala we bali but me I do it free noli ya commenting anagamba naye Roge abantu tokimanyi nti mulimu abalya ssente mu ebyo byokola tebakunyiigire but nyina culture y'omu America nti Omumerika akola wano edduuka nawe n'olikola wano nga mutunda bintu bye bimu naye ne mu continue nga nakola business y'abayindi nakugamba yingira mu street yemu babeera ne kirabu kati olaba downtown Hollywood e California balina kirabu eno ya mu Jamaica eno ya mu Ethiopia eno ya mu Uganda oyingira mu kirabu gy'oyagala gy'oyingiramu okiraba naye kati ffe Abannayuganda tulina kiri tuva nakyeno nti bw'okola ekintu kyo toyagala oli akole kyajja kikole olina okikuba amagi kiveewo ogosigale ng'otunda tulina selfishness tuli greedy toyagala kulaba muno ng'alina level njagala tutunuulire issue y'okubeera nti lwaki bwe mutuuka eyo mwerabira be mwaleka e Kampala si kubeerabira ekyo ngenda kukutereezaamu bulungi muganda wange IBRAH nkugambye buli ayingira e Bulaaya walinga wali eddagala ng'azikiza nzo ndaba wanaayogera bwe nyingira Bulaaya pressure entandikiraawo stress bwe nfuluma nenzija nentula mukwano nzikakana naye bwe nyingira kizibu nnyo ate okudda kizibu nnyo okulaba nti nguze tiketi ngambye kaŋŋende kubanga byemba nkwasaganya bingi Abannayuganda babeera stressed abali e Bulaaya by the way emirimu giba stressinga living cost eri high teekako family teekako some people abali e Bulaaya beetaaga love just a phone call n'omwogezaako kubanga omuntu ali e Bulaaya nze nkubulidde nze natuulanga wansi nendaba movies ekinayigira yantandika okukaaba bali so emotional bajjudde ennaku nnyingi
tebabayamba omuntu tabafaako kwegamba tulakinga love obeerawo ng'oli mu kukola tewali love ne bwoba n'omukazi afuluma n'akola n'adda biki ate bw'oteekako famire nga muzadde abaana bangi abo balina stress mungi asinga gwe atalina mwana okiraba kati nzaawo sigamba saagala kuzaalira bweru naye nateekawo ki looko zipu neyongera ki kuginyweza kasi tanamanya ekintu ekikwatagana ne zipu ebulaaya kikuza emabega nenjisiba si mu bubi lwaki nina okurespectinga history gyange gyenva so saagala oli ajja ntwaleko powers zange which is omukazi ajja kujja kutwaleko powers mbu batwala abaana ne babakutwalako katonda wange omukazi akusanga mu nju gy'obeeramu nga gwe wagigula oba gw'ogipangisa ne bakufulumya ye n'asigala n'abaana mu nju n'osigala ku street nga naye munnayuganda munno kati kino nkirabula abavubuka bonna abafuna visa nti mugenda bulaaya okitegeera kino nkirabula abavubuka mwenna abavaano nga mwesunga tubeere eno nga twala tuzaaleko abaana e bulaaya nedda muganda wange bw'oba li uganda zaalira ddala mwemanyirira abakazi bewammwe temubateeka ku child support naye which is nakyo support nga si kirungi kati yo ez'ensi bakontrolinga ekintu kyabwe buli wozunze ebintu byo ng'obitwala obeera weekosa okosa empapula zo yes okosa empapula zo okosa background check biki ebyo byonna omuntu ajja nga goli munywi wa mwenge oli mutamiivu nze no IBRAH nanywanga omwenge I remember nze nagulanga ebicupa bino ba Ivan bisemwanga bwe bagiranga naguta completely I don't drink at all nga bagamba ogusinga obulungi guli bulaaya abantu bebwalu banywa nebyokunywa ne bavuga babivaako dda banywa ne bavuga nze nayita mu incidents eziweranga 9 ng'ate nze nyina empaka bwenywa oli ne bwangamba kankuvuga esaagala nyina ovuga emmotoka yange naye navuga emirundi giweranga 9 nga mpitamu ezo risks neneewoninga mu mutima gwange nti bulaaya eno gy'olaba si wammwe si gye bakuzaala ate n'ekirala nenzizaako nti ndi muddugavu nenkijjukira nanywanga nenva mu kirabu nenjivuga neŋŋenda nempakinga somewhere gyesimanyi nga ntamidde nembeera mmoloka nenebaka nenzuka negamba wano natuuse woddi oluusi nendowooza nti maybe nyina tiketi nenekebera oba omupoliisi yampadde tiketi nga siina naye nabadde na mukisa ki lumu nagunya omwenge nendowooza nti ndi mu Australia Kampala wano nti nva gavana nvuga ngenda Silver Spring era namala tulinayo Silver Spring mu state yange namala kuvuga bulungi nentuuka mu state nenzijukira nga obudde bukya nenzijukira nditoli mu industry ya Kampala nenteekamu address enzizeeka gwalwawo nnyo okunva ku mutwe era neebaza Katonda nze okuva ku mwenge nga siina DUI ekyo DUI kyeki DUI kwe kukwata ng'ovuga ng'otamidde ye DUI bw'ofuna wano gye tuyita drink driving yes eyo DUI mbi bwe bagikuwa mu America kirwawo okuva ku likodi yo kijja kubeerako toyinza kufuna mulimu kijja mu system oli bw'aba agenda okuwa mulimu bakola background check nga biyiika kiki kyozza okola oyo bamanyi oyo mutamiivu ono yanywa bereya n'emukuba nga bagukuma yanywa Jamison n'agweri kati g'obeera omwo mu system naye kati bw'oba obeera ng'oli mu nsi eyo nga buli omu gw'osanga ajja kugamba nafuna DUI buli omu ajja kugamba nti nafuna obuzibu ku mukazi omukazi ng'oyiga kati ngamba kati nze Roge waave omusajja yava ku street ne bwe banansiba wano tali agenda kunkyalira lwaki siva ku mwenge muve ku mwenge nemmanya nti ensi gye ndimu n'Abannayuganda tetuli balungi nnyo bwe bakusiba bajja kugamba nti bamusiba bambi nga yalaba ng'oli eyo tebajja kukyalira kati ebyo byemmanyi bigenda okunteeka mu mutawaana n'embita kati laba bwensanga ono omuntu ava e Canada nankubako ekibi naŋŋamba nti ffe tuli bafere ekintu ekyo did it affect you somehow eri ewuwo gy'owangalira mu America? It did not affect me. Reason lwaki it didn't affect me teyantwala mu kooti teyansiba nti nyina falls zonna zempostinga oba ndi talina na reference eraga nti yampa na ssente just yajja buzi kuba magi ngame nyina messages ze so bwamala okucontactinga teyasasula ate ng'asasula ki oli ali mu Canada ayonoonera bano abali eno ate yagamba nti ye yali ayamba sister we abeera Dubai
beerabidde nti maybe yali taagala muleeta abasinga kati nze kyemanyi n'abannayuganda abamu bagamba yono ayagala otuleetera abantu muno abadde ki kiyinza okuba nga kibanyiiza nti maybe byenkola okugaba opportunities abantu batambule nze njagala abantu bagamba oyonoona bizinesi guno mulimu abantu bajjamu ekyokulya gweokolera bwereere lwaki kyenvudde nkugamba nti ndi munnayuganda mu America okiraba nti omumerika ye ayina rights okukola kyayagala nyina right yange I think that is common knowledge that I give common knowledge is free abamu babifunamu sente naye nze I won't make money from that nze nkubulidde kati omuntu ajampa $2 consultation izina nyamba ki I make more than that that is what I do on my free time olidde nchikola ku page yange nkyagala abalala kati kankubulire omunayuganda ng'avudde Uganda already atadde sente ze mu kufuna visa atunze n'ebibye kati ate mu gavumenti bwe n'aba nkukima ku airport nkujjako ne sente nti bwe n'aba nkukima nkuyambe nkuwe wonootuukira nkujjeko ne sente oyo omuntu ajja kusobola kusasula sente zensasula nze already ndi mu system embeera nagimanyira sente ezo nzimanyi nze nzisasula nsasula wensula ka insurance amafuta ngamanyi buli kimu nja kumanya nti embeera gyogiddemu yakweyiya nja kuwa wosula wetegeke ogende weyongereyo sigambye nti abantu betu receiving okuyamba tebatuuka ne bafuuka babi abamu bafuuka babi bakyuka omala mutambuza mu bantu bo bonna bakusanze nabo n'abamanya n'ebifo n'abiyiga bw'afuna akalimu n'afunanga working permit oba n'afuna empapula ze bw'akuvaako ng'akuvuluga eri gye wamuyisa mu bantu bo so many people e Bulaaya bakikaaba kati wogira onogamba nti abamu abantu bwe batuuka emitima gifa olw'okubanga bano abajja maybe babayisa bubi naye nze ekyo tekingana kusigala nga nnyamba Katonda yasasula nze kansigale nga muwaawo okusula bw'aba aliwo okuneebaza ajja kuneebaza waba teneebazizza it is okay nze nyina kyenkoze ate reason lwaki nkolera ebintu by'okunnyamba kino kankiguse bulungi wano ku page abantu bamanye nti nange ayanyamba teyanzijjako ssente that is very good. That's how I can give back to people omuntu ayanyamba ku information yonna egenda e Bulaaya omuntu ayanyamba mu kutambula ayansuza ayanyamba ku kino teyanzijjako ssente kati mba mubi nnyo okudda ate nze nkyajinga abantu why should I do that nze ni muntu wa ku street nabonabona yawo ku street so embeera ngimanyi nze manyi omuntu oyo ayagala okutambula kyayitamu ne feeling gyafuna ku bantu abagenda nga teboogera nabo IBRAH kankubulire edda omuntu ayavanga erandani nga wakabi nga tayogerwako ate babeera ne zi VIP balina ebifo byabwe babeerangamu mu kirabwe nga webazinira kati mwe bakapere bano ababulijjo abamuno ne lwomubuuza nti njagala genda bweru akugamba bugambe bizibu it's very hard you can't go tosobola awo enjagalya mutabani wa Halima Hemdi Kiwanuka is a very nice salute, guy brother Hemdi Kiwanuka mwagala nnyo omwana oyo yankolera alubamu yange ku free kuno entertainment nangamba ne bantegekera ne launch eyaliko ba Bobby Wine crew ya Bobby Wine bankolera bwerere Firebase Nanduja yaliko Geno Megadi yaliko bayimbi bangi twali twe supporting ebiseera ebyo yali atya bannange Hemdi Jali is a very nice guy. That's very good. Yantwalanga e Nairobi guy yoyo. Ne tujoga. Oyo mwana yampisa ku boda yigundi wano nga genda e Nairobi eyo boda. Nga ize. Abasajja bamutinkulo babawulira accent ye. Andi afuwa nnyo oluzungu ne batukwatawo ne balaba nga wali mu bana abantu kuba yalina passport. Ne kano kannyina kagundi kalechoke nako kogera ebintu n'otabiwulira. Naye nga family eyo bantu balungi okutandikira ku maama we Halima Namakula. They are good people. They are nice people. Kuba mu biseera ebyo abayimbi twe supportinganga. Naye kati maama bana bakajja maama beekuba amagi beevuma beekola biki Halima bankolera launch mbayita abayimbi bo najjukira nze nali dancer those ends kati okukyuka ne diverting nga ngenda mu music okuyimba kyali nga kizibu abantu bakakasa okiraba it is okay kyonna kye kyali ne bankolera launch ng'ate mutabani we Hemdi antambuza Roge
omutima ogwayambanga abantu gwalagawa abantu abayambanga abantu balagawa abantu abayagalanga bannaabwe balagawa what happened tetuyinza kumanya oba guno omulembe gwe tulimu gwe mubi nga bwe nkugambye nti twaya omuntu ava e Bulaaya wabeeranga mu kirabu bo ne batuula byabwe bw'omubuuzaako nti njagala genda bweru nkola ntya takuwa information bw'obuuza owa America bayogeranga luzungu kwegamba nga bali expensive nnyo naye kati ebiseera bino IBRAH ebiseera bino nze mbirabye tebiri mu makulu we have to be one people abasipanish mu America balinye ebigundi okuyingira mu America okiraba ne beesupporting ne babeera mu apartment emu nga bagisasula buli omu awaayo kawaddeyo naye at least babeere teamwork batandika obulamu obupya aba Nigeria babeera balina zikirabu zizaabwe zisanga zijjudde beewagira naye kirabu y'omunauganda tomusangayo at least omuziki agukubire uwe mu basement n'atajja okiraba so inza mu situation ezo ze nalimu ebiseera ebyo nga nyina beneegomba nga sisobola kufuna information okuva mu bo bwengendera mu ngato z'oyo omuntu ayeetaaga ekyo ali mu bwetaavu nenvaayo ku peegi yange neŋŋamba kankibagabire extra digest mugoba nsonga kwe tuli akade kan tuli ne Roge is an entertainer is a motivational speaker Mr Motivator stroke stress free yes sir muna Uganda atenga mu America best in the US once in a while he chips in the country najja ne tuwayamuko wano ne wali wano tutulire ensonga mpitirivu nnyo tukola ne Roast Coffee Academy abasanga ku Alwada Mall Airport Road Abu Dhabi UAE batendeka ba baristas abakabi era nga nkugamba nti bekwata bukimushambule bulungi e Kampala bagudde wetabyawo enajjana nkumbi ku stera wojjo kubanga obasanga era nga nkugamba bakubire namba za simu ezo obabuuze buli kyoyagala okubanga omanya ate at the same time banywanyi baffe aba Sanikago Shipping Company ku Arua Park bano bajja kusabaliza mali from China to Mombasa in only 18 days buli kimu kitambule bulungi it is from China to Mombasa tewali walala wona bajja mali so okwewala abafere ba conmen ne ba abascaminga nkugamba ekintu kiri kimu it is from China to Mombasa yes Sanikago Shipping Company genda ku Arua Park ku kizimbe Fortune Plaza SF01 ne SF12 second floor obo mwaliro gwokubiri ojjo kubanga obasanga mu office zaabwe obabuuze buli kimu kitambule bulungi bannayuganda nali ntero nyumya ne bannayuganda bali e Bulaaya mu nsi ez'enjawulo regions ez'enjawulo nga beekokola bebaleke waka nti ne bebaleke waka nabo si balungi wadde abali ewaka wano beekokola abagenda eri naye n'abali eri bagamba naye bebaleka wano si byangu nja kuwa reference ku post ya Henry Ndugwa Kakensa sometime back ya postinga nagamba nti abantu abali ebweru temulowooza nti bali mu kuliisa mpiso bijanjalo emirimu gibatwala bills ziri so high the cost of living is so high ebintu bya bay gas wa bay masanyalaze ga bay insurance zibatwala rent nebirala bingi nnyo nti bwota batoba nnyo to make ends meet so bannayuganda abali eno muyitiriza nnyo okusabiriza abali eri so mubaweemuko omwaganya posti nti jabudde but osobola okuddayo ku page kweri ng'ennyonnyola nti abali eri tebali ku holiday kintu kitokota sekisaanikire nga bagamba abali wano nabo bayitiriza nnyo okutega ekibatu mpa butasiima wanji bana abali eno tebasiima ate ndowooza baagala nnyo ebyobwerere omanyi sente z'ebweru eyo omuntu bwazikuweereza n'ogenda n'olaba 5,000 babam nga zikonye kuti tolina kyokoze oli bwazikuwa okyamuka nnyo n'ozirya ng'omubbi ate n'odda n'osaba endala nga bwe nakugambye omuntu ali ebweru yeetaaga just love and care mufeeko si buli lw'omukubira essimu nti osaba ssente naffe twetaaga love kankubulire omuntu ali ebweru afuna problemu ne baganda be maama we taata we relatives bonna abantu bakukyawa balooza nti bwewagenda wabeerabira beerabidde nti naawe gy'oli olina by'otoba nabyo okitegeera so oli bwakuwa ssente ye ate balimba nnyo abali eno bagala nnyo tukozesa ffe abali eri tulowooze nti tuli basiru kyova olaba tetwesiga bantu
ebyo byaggwawo nti wesiga muntu geno nkolere kino geno ngulire poloti geno nzimbire abantu babakubye nnyo mu bintu ebyo nabo ne bakuta oli ne bakuweereza ebifaananyi ennyumba etuse wano egize bweti ogenda okutuuka ku ground ng'ate bo olw'okutya ennyo ne bakutegekera bakole ki either bakugjewo bakutte oba bakusuula eddalu so abantu abali erinza amagezi gembawa gempa abantu abali e Bulaaya era nkyogera nnyo ku peegi yange baleme kwesiga nnyo bantu bali waka solooza ssente zo ebintu byakyuka kwata akasenteko gulawo akawunti e Uganda buli lwoba okola akasenta omanyi tulina bills nyingi tulina ebintu ebijja nga tetwetegese oyinza ovuga emmotoka n'oyita mu kitale eyo tiketi $150 nezigwa bye bitusuula eddalu n'owulira nga wetamiddwa oyina credit kasendeke kamuluma oyina credit emmotoka eri ku credit oyina TV eri ku credit ekitanda wakigula ku credit kyovala abasinga tebajja ezo bills zijjo n'ozisasula otya nga tovuddeyo otekeko n'abeuganda bakufere kati awo kyeŋŋambira abali eyo nti naffe gye tuli abagezi asobola okuwabula mu kintu ekyo okoze otya oyinza okuba walya credit tomanyi bw'ogivaamu ate bw'olya credit kizibu nnyo abantu ab'ebweru basurvivingira ku credit abasinga kubanga ebintu ebisinga babigula ku credit okiraba bw'oba tomuyina nga credit wo yafa oyinza obuteewola kubanga bafunamu guli omuze bagumanyiira naye oyo credit osobola omuze gw'okulyaza amaja omuze gw'okulyaza amaja ate si buli alya credit bamusiba abantu bafayiringa bankruptcy n'alangirira nti mpeddemu naye nga credit yafa tolina wogenda kwewola motoka okiraba so kyenva ngamba nti abo abantu nti naffe tuli abagezi asobola okujja mu kizibu ekyo lwaki nti nayiga nze I talk to a lot of people njogera n'abazungu abamu bakola mu state house obeerawo n'omusanga I want to interact kyenjagala nnyo mu bantu I interact I ask questions byesimanyi nenjiga so that gwe munauganda bw'onooba ozze ng'olina kye weetaaga nga nze already nkimanyi okiraba so bano abantu abali eno baagala nnyo okukozesa abantu abali babakoze buli kikyamu babaliddeko sente zaabwe babalimbye balina love eri feeki kwegamba omuntu ali e Bulaaya yakoowa mukoowu kyova olaba nti abamu tebazimba oyinza osanga omuntu nga amaze emyaka aga naye nga talina ttaka yadde lya miliyoni aholdinga sente ze tamanyi oba kituufu bwe naaziweerezaayo zinaakola ekituufu kati nze kyembagamba nti gezaako nnyo okulaba nti osevinga kasenteko komaweeka weegulire ettaka tandika okuzimba beerawo ku ground kubanga sente ze Bulaaya nazo tezitubeeramu awo zikwate zikozese eno bw'oba otalina credit wo nga mulungi mukuume weewole banka mu America bakuwa emitwalo oba 10 jangu ozimbe bw'ozimba wano e Uganda ezo sente zijja kuyamba okusasulako credit mu bapangisa oyinza nofunako omupangisa ogwo omu nabanga kusasulira credit naye nga kyolina eno kikyo enju gye wagula eno yiyo naye gy'oguze mu America si yiyo bangi babafulumya mu mayumba banka zibabanja si buli agula ekintu mu America nti kikye babeera ku credit basasula credit bw'olemerera okusasula nga bakufulumya bw'olemerera osasula emmotoka yo okumalanga after some time like 2 weeks 3 weeks nga bagitwala nezosasuliddeyo zifiirayo okitegeera so omunauganda ali e Bulaaya abonaabona nnyo akolebwa buli kintu alimbi betamwa ndoza abasinga emitima egisinga bagijja mu emibi naye babagiyingiza eri gyeyongerako nebigejja nabanga tayagala kumanya nosanga nga omunauganda tayagala n'essimu ye togigaba tebankubira family member kozi mwamumalako emirembe gwe buli lwokuba bizibu temumanyi nti naffe tulina omusaayi ekitwawula nti ffe tuli Bulaaya bakaaba nti naye laavu omuntu mulimberimbe bw'oba oyagala ekintu mu muntu mulimberimbe mubeereko mufeeko mukubireko essimu ng'omugamba ebweru wali watya embeera ekutwale naye n'otafuna yadde essimu kuva mu muganda wo ng'akubira agamba wasuza otya simu akuba agamba atya nze covid yankuba nalwala nze mu America covid bwe yatabukira ennyo covid yankuba omanyi okubulwako laavu nti omuntu akuweereza nyina sita wange London yeyambuuza yangamba nti kikimusujja nti nakipostinga ku page yange simanyi nti covid nangamba nti genda weekebezo yalabika covid neŋŋaana kubanga omusujja gwa covid guli different kuguno omusujja ogwa bulijjo gukubanga ogw'omukyalo guno gukankana guno gwankuba naye nabulwako laavu kati byebyo bitunyiga nodda mu kitanda n'okaaba nola maama wo taliiwo taata wo taliiwo tolina gwosobola kwesigamira you know what I mean so
Uganda emitima gyalwala dda. They are tired. Abali ebweru. Kakati bana abali Uganda kyemba wabula. Nza magezi gensingo bawa. Boba manyi nti olina family member yagenda. Yagenda Bulaya. Ng'omanyi toyina access ku simu ye oba tasobola kukola kikuyamba. Genda ku internet ebintu byeyigirize. Oba oyagala muganda wakuyambeko bako weetandikirako. Nonyereza opportunity. Computers zino zajja. Nonya passport gyekolere. Andi bano baba bateekamu mu computer how to go to USA without a visa. Nedda. Kati visa ya America ne Canada sinze ezimu ngeze Dubai nti nyangu. Visa zeye waffe yakusaba teri agenda nga bagimuwa mpozi byedda byagwawo kati oyita ku kinkumu fingerprints teri akolera visa nga ki nga togisabye buli ali eri yayita mu process yemu gye nayitamu ete waba wakulimba buli visa oyina gisaba kati nzege magezi gembera mpa abantu nti you have to go through the process okusaba visa jukira nti wali okukuwa waliyo n'obutakuwa wali okuteekayo visa fee nga tebagenda mu kuddiza non-refundable. Waliwo okukola okugenda n'ofuna conference era ezo bateekako terms and conditions ezo conference zonna bakuteerako ne bagamba we are not responsible for your visa tujja kuwa invitation ate ne sente zosasula ziri non-refundable. Of course. Ensi zonna bwe zikola kati lwaki omunauganda bw'ajja n'akikola omulala kimuluma lwaki omunauganda bw'akitegeka n'agamba nti that money is non-refundable even n'akuteerawo ne kali ka offer nga COVID bwe yaliwo nti tujja bawa invitation or you can pass it to somebody in your family tumuwe ajatambule ekyo munauganda akikola nezi n'ensi endala bakuteerako it's non-refundable you paid it's non-refundable. Yeah. Tuyina conferences zibeera mu $1,000 5 okweyongera maaso 1,500 1,200 1,500 ezo conference nga ziri kumulika abantu abagendo zibeerako bagagga bava mu some companies kweziri nziteeka ne ku page yange that is a lot of money for Ugandan to pay nga te ziri non-refundable ani akkiriza okufiirwa mu Uganda ku ssente zeezo naye kati bwaziteeka n'alwanyisaani ababebwera balwanyisa naye lwaki omunauganda ye bwakikola oli ava eri n'akasimuke nakuba amagye ebintu byo that is really bad. I know. Okiraba jukira omuntu alina license alina ekimukkiriza okulanga eyo convention tetwali gitaddeyo mu budde bwa COVID naye ate n'okukwata n'otegeka like a convention mu kiseera kya COVID ng'ensi Canada nga bweri strict oba sasudde musolo mungi okiraba kubanga omuntu bwakwatibwa COVID mu kifo kyo baba bagenda kusuwinga ebyeri mateeka g'amaanyi so fininga nnyo nga tokitegese kubanga batuwa ennamba y'abantu abalina okujja eyo ensi eri strict nayo kati abantu abo baali balina okujja oyinza kujja n'opanga ekitumbu kijji just kiri fake. Okay, Dynafam batuteekamu ssente basangibwa kololaawo beekwate buli kimu kya buli batunda products ezakabi balina ba health nutritions abajja okubanga bakuyamba about your nutrition ate nga balina ne products ezakabi ze weetaaga okulabika obulungi n'okubeera n'omubiri nga buli kimu kitambula bulungi so kubira omulanga nti weekwate Dynafam ate nga Almeredian Ventures Limited bajja kutwala kuba kyeyo ekkata bali licensed by the ministry ey'ekikula ky'abantu that is gender labor and social development mwebagwa era nga babawa license ebakkiriza okwe-exportinga labor from Uganda to Qatar. It is between Uganda and Qatar. Tewali walala we bakutwala. That is Almeredian Ventures Limited. Tuline Roge, tutunulire ensonga of course empitirivu nnyo. Wane wali. Roge, lastly nga tuwunzika. Tutunulire the use of internet. Internet eno gwogikozesa to uplift society. Ogikozesa to pass on knowledge and good information to society, while others use internet to pull down others abali already up there finding a way forward for the good life. Yeah. To the use of internet ojogera koti nkosa ya internet mu Ugandan community e Kampala ne Ugandan community in diaspora. Omuntu bw'okozesa internet eyo bulungi eyinza okufuula rich oba okubeera omugagga oba esobola bw'oba tomanyi gikozesa bulungi eyinza okuzza wansi. Nyinza n'okubuulira omuntu okukola live si kyangu. Omuntu okukwata essimu yo n'okola live si kyangu kubanga
toyogera n'abantu oba toyogera n'abantu you talking you olina okuba ng'omanyi okwogera tobalaba bo bakulaba naye nga buli kyoyogera kiflowing nga kimakinga sense mu bantu okiraba nakyo si kyangu naye nga kyo kyangu nnyo omuntu okukwata akasimu ke n'ayogera byayogera n'ateekaawo kwegamba ne bagenda boonoona use ya internet okugijjamu amakulu naye nga internet erimu amakulu epromotinga efudde abantu famous efudde abantu abagagga ate nemakinga n'abantu okubeera abasiru kubanga omuntu asobola okwawula omusiru n'omugezi si buli ali ku internet nti musiru bategeera ate si buli muntu agoberera forums oba otadde ku internet because people abantu basomye n'ebintu byoyogera babinoonya abantu basomye internet bamanyi ogikozesa bamanyi okozesa computer so nze kyenyinza okuwabula ku muntu akozesa internet gikolemu ekyamagezi ebeereko gijje kutuusa okiraba eno internet omuntu osobola nze nagambako abaana osobola okukola omulimu osobola otandika okugaba amawulire n'ogulawo page yo n'ogaba amawulire n'ojja n'ogenda kati katugambe nga mu Kisenyi n'ogenda ng'eyo mu ghetto n'otandika okugaba amawulire mpola mpola bw'oba obuilding ekintu you have to accept nti olina okuinvestingamu you have to take time kigrowinge okiraba you have to invest your time use your phone go somewhere tandika okugaba ebintu ebituufu naye kati use ya internet abantu bagifuula yakuvuma abasinga olw'okubanga alowooza tojja mumukwatako tolina wogenda musanga naye muli Facebook erinamu waliwo regions kati nga mu state yaffe mu America nyina ebintu byenzikirizibwa okupostinga nebyesikirizibwa kupostinga ku Facebook yange bwe kugamba ate nobaako ensi endala bo bakkiriza okupostinga obuseegu bukkirizibwa so Facebook erimu amateeka okiraba so naye abantu bakikozesa bubi oyinza okujja n'akavidiyo n'okola ku muntu akavidiyo n'akufuukira akayinja mu ngato ng'oli bwe yakuba Facebook yange screenshot n'ateeka ku page ye n'agamba bye tukola biri false ng'ate tulina zi contract oli akufuukira akayinja mu ngato wawulirako Munnayuganda Boston gwe bagamba nti yarepinga omuntu avuga Uber do you think in actual sense yarepinga ayinza okuba nga yatunula butunuzi ku magulu g'omukazi oba n'akwatako obukwasi oba namutunulira obutunuzi eyo rape mu America musango yebeera rape just omutunulira oba okukyuka n'omutunulira ng'afuluma n'omulaba ku bisambi eyo ebeera rape kati omuzungu yafuukira Omunnayuganda akayinja mu ngato sente ze bamusaba baziwulira just kantu katono kati mulimu abatekinga those things serious n'akufuukira ekiyinja mu ngato kubanga nze nsobola okufuukira akayinja mu ngato balooya mbalina naye kati bwe naasuuwinga Omunnayuganda bajja gamba yamunoonyamu sente oyo omusajja mubi yamusiba yeyagaliza akikoze Munnayuganda munne beerabira nti naye oli akikoze Munnayuganda munne okiraba so kibeere kyakuyiga ku buli muntu akwata essimu ye mind your business ate beera ne proof soko diginge proof bulungi kubanga bwodiginga ofuna singa yagenda ku Uganda Convention Uganda Canada Convention n'agikebera bulungi n'amanya bano abantu batandika batya bakolerawa ngaka kensa bwe yamunyonyola bulungi bano abantu babadde babikola bino ebintu nga birabika gye biri kati yafiira mu firimu ye n'ensonyi muntu mukulu nno si mwana muto mukyala mukulu bw'aba agamba yamalayo omwaka amazeyo emyaka 21 ku myaka gy'alina kayinza okuba nga kali mu 6 oba 7 kale extra digestive gwansonga Roge nsaba nkute tujja kuba twongera okunoonyaako it has been great yes sir njagala otumire ku bantu bo ne ba counterpart bo bokola nabo mutambuza emirimu ntumira Justice Mirembe abeera Canada salute mwenna mbaagala nnyo abali e Canada abali Alberto si buli omuntu omubi ali Alberto omuntu bagamba batya avumisa ekika kyonna omulyamamba abeera omu so si mwenna nti muli babi nyinza okuba navaayo ku social media yange neŋŋamba nti abali Alberto muli mu kyalo muli biki naye si mwenna nze njagala buli muntu ate muve mu byogamba nti ate oli Munnayuganda lwaki olanga eby'e Canada oli Canada lwaki olanga ebya America no eyo ensi olaba omuzungu yatukkiriza tuyingizaayo naye teyali selfish yandigambye lwaki Abannayuganda bajja ewaffe okiraba so tulina okweyagaliza gwe bwoba olina kyolanga ng'oli mu Canada jangu nja kukulangira ng'oyagala ng'okitegekawa Maryland oba Washington DC bwe mba nga ndi mu Maryland nsobola okulanga ekiriwa
mu Canada okiraba tuleme kuyitekamu ogwo omutima omubi lwaki olanga kino nabawulira nno mulimu awo omuwala oba muyindi oba mukyotala muwala munenenene bwati naye nga ezo social media zizungako nnyo abantu bamumanyi naye yatandika okundiscussingako ng'omukazi amaze okuwa falls nti simanyi abe Canada tuli bakabi ayogera Luganda tuli bakabi olaba banoonya waffe gye balanga my friend ensi si yammwe ensi n'omuzungu tavaayo kwewaana so nze mbagamba twagalize yagaliza ate mwe namba tumira nze siina balabe n'oyo mukazi si mulabe wange kujjako baamutomeza baamukozesa ensobi mwe namba tumira Paul Muwonge balina Akuna Matata bali awo Maryland ndozo gira abagikyusa Akuna Matata babagitumako ekintu kyonna Uganda abantu tebandigenze naye nga etunda mmere y'Abannayuganda Akuna Matata Paul Muwonge nabo mubawagire bantu bange mwenna Abannayuganda mbaagala nnyo oyina problem oyina kyoyagala mu America wakatuuka oli ku airport nze nja kusindikira abantu bange bakuyambe tukuwe way out tukuwagire nawe otuuke mu future weyagale buli omu ayagala kola ki kuba bulungi buli omu ayagala assurance okiraba buli omu ayagala kubanga asobola okugula akacyayi n'enkya n'agula akalala ye assurance okiraba so mwina mbaagaliza Justus Mirembe Roni Mayanja Boston oyo bade wange omumanyi Roni Mayanja musajja mulungi nyali kam ebintu abikwata mpola so njagala tubeere bantu balungi tuli mu America katuwagira abali eneeka let's support home let them people come abantu kabeyongera okujja kubanga eyo tukola sente nekyengenda okusembyayo tekikuyisa bubi government mutuleke tuleete ebintu byaffe ebyokuteekako emisolo tulina amamotoka mangi nyinza okukwata emotoka nengidonatinga naye nga nandigirese wano nnungi abaana babinika omusolo ate bwogunoonya gye gulaga togulaba omanye fwana tetuvuga mileage naye eri nvuga mileage emmotoka yange nekubako mileage nyingi mba sikyasobola gitunda mu America naye ngaekyakola nsobola gireeta Uganda but because of omusolo tetusobola kuleeta bintu wano kyovola nti tuvuga emmotoka nkadde enjereere wano omusolo batulemesa naye nga Abanigeria batwala mamotoka ewaabwe Sudan bavuga kaveera brand new mwaka mupya bwengule mmoloka emitwalo 2 n'ekitundu ekya $1 mu America bw'oba ogireeta wano odabulingo osasula 3 but why so batulemesa mutuleke tuleete ku bintu byaffe tulina ebintu ebirungi mu America bye tusobola okuleeta eno naye emisolo tebatusobozesa kuleeta bintu kino njogerera buli muntu ali e Bulaaya tulina amamotoka malungi ga bbeeyi naye bwekubako mileage ogidonatinga oyinza n'okwesanga ogitunze $10,000 gye wagula emitwalo 3 wano e Kampala ne bagamba nti ya $8,000,000 ya $8,000,000 batuggyeko egyo emisolo thank you mwebale nnyo mwebalire ddala Roge Mr Motivator ku page yange genda ku website yange www.motivatortimes.com thank you big up blessings across the whole world. IBRAH Mukasa gemanya gange njala kobaza Idris, Daniel, Keith, Anthony. Mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mubeera mu kintu kino kyambula bulungi nnyo. Guest wa folina kolero abadde Roge, Mr Motivator / stress free. Njala kobaza abatulaba across the whole world. Njala kobaza ba sponsors baffe Sun Cargo, Ross Coffee Academy, Dynafarm nga kwotadde ne Almeridian Ventures. Nsigadde nze IBRAH Mukasa. Owaye akataleke ka by the way owangalira mu America yunanga ze multiplying buli olucha are you comfortable saying something about it ogenda uliranga ulira waliwo empya sagala ganti sigenda kuzatula nange sijja bogerera bubi naye nja kwogera my opinion lwaki yunaze multiplying buli kiseera ababadde mwe bagiva bagenze mwe abadde bwe bityo just in 1 minute tusigala tuliki Bannayuganda buli omu yeeyagaliza buli omu beeyawula bwe batuuka beeyawula ne tufunayo ey'Abatoolo ne tufunayo ey'Abakiga tufunayo ey'Abasoga kwegamba zigenda zeeyawula naye nga yalinga egi emu greediness buli omu alowooza nti oli kyakola nange nja kikola nfune ssente okiraba buli tima nze bwentyo bwenkyogera nti diba tima competition y'amaanyi okiraba
omanyi reason lwaki twakola business mu Uganda katugambe eyengoye lwakubanga botiki bungi buli omama amanyi nti awo wagenda okufunira ate n'abamu bakola kibekolera timats kibi nnyo naye kweyawula okweyawula kwe kufuusa okungi naye nga twandibadde ttiimu emu omu n'akwata convention emu n'ebeera egi era yabeeranga egi ne bakuŋŋaanya ssente ezo zonna naye buli omu agamba nja zifuna ate bwe zituuka okubeera convention nyingi beeyawula anse nja kgenda ku yoono nja kgenda ku yaabano nja kgenda ku yoono kwegamba ne bagezaako okweremesa nze ye gundi yange opinion yange ku bintu ebyo oba yo reason gye nyinza okuba ku bintu naawe obiraba nti buli mwaka buli wiiki wabeerawo empya kyenvudde nkugamba nti amagi agava mu kutukuba kweyo convention yaffe Uganda Canada convention waliyo events endala ezijja waliyo events nyingi ezijja mu mwaka guno gwe gumu. Okay. Kale tetugenda kubanga tusukawo wano mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you next time. Extra Digest mugoba nsonga.